omusajja omu n'aŋŋamba bw'ati, lino etteeka bwe mulivaamu mmwe ba Christians ne tulireka wano nga liri bwe liti, tugenda kulissaamu akantu nti civil marriages are going to be potentially polygamous. Amakulu gaakyo nti tusobola okugatta omuntu asukka ku omu mu bufumbo buno obwa civil. Olubagirako eryammwe lino tujja kuliggulawo. N'aŋŋamba bw'ati, bwe ndikuwulira ng'okyogedde nga bbiru tennafuluma ŋŋenda kukisazaamu, naye bw'osirika mmaze n'ekintu ekyo emyaka 4 nga nasirika nakyo. Naye yakiŋŋamba nti lino tugenda kulifuula polygamous. Omuntu agende wa DC bamugatte n'omukyalo ono, ate bamugatte n'ono, ate bamugatte n'oli okutuuka w'ayagala. Bw'aba ayagala 6 bonna babeera mu mateeka. Okay, kati etteeka lyafulumye. Biru yafulumye. Gamba nti biru yafulumye, yogera. Civil marriages are potentially polygamous. Muslim marriages are potentially polygamous. Customary marriages are potentially polygamous. Asatu agasigaddewo amalala ge baataddewo. Christian marriages zokka ze ziri monogamous, ze z'omusajja omu n'omukazi omu. Hindu marriages kati nazo okuva emyaka giringa 24 basalirawo ewaabwe obuhindu gye busibuka nti kati nabo bajja kuwasanga omukazi omu. Edda ennyo etteeka eryo nalyo lyalina polygamy as a way of life. N'Ababahayi kati babakkiriza nabo babalese mu mateeka ga Uganda ag'obufumbo. Ndeese eki batuwadde amateeka 3 agawasa abangi ne batuwa amateeka 3 agawasa omu. Naye gano amateeka 2 amalala agawasa omu mmwe mwenna abali wano n'abali Rubaga mu Kereziya n'abali mu Church of Uganda bali muli n'erimu lyokka lye likyasigaddewo. Kati okuva kati omuntu yenna ayagala okuwasa omukazi ow'okubiri ajja kuba takyali mu Katoliki, takyali mu Anglikani, takyali mulokole. Kyekoze. Kakati ffe bwe tutunulamu ne tugamba nti ekyo kitumala, tetuwoza bisingaawo. Okay. Kano ko kankateeke mu buteesi lwakubanga keetaagisa. Bulijjo mwagana okukolagana temuteesa naye tutuuse okukuŋŋaanako ng'abalokole. Kubanga bannaffe abamu baga nti empeta ku ngalo tezeetaagisa. Ate balina layisensi ezigatta. Kati tunaagattanga tutya? Omwana agattanga ng'alina empeta bulala nga tagala. Tunaakolanga tutya? Tutuuse okukuŋŋaana ebibiina bino byonna ebyakola effujjo tuwogereko ekigambo kyo, tusalirewo wamu nti ffe ng'abalokole mu bufumbo bwaffe empeta mweri. Tulina okisalawo. Bakirinze mu bufumbo bw'abalokole ffe twagamba dda twakisaba nti layisensi zive ku bizimbe zibeere mu basumba. Ekyo kati bakituwadde mu tteeka. Naye obuvunaanyizibwa bwe batutaddeko busibya nti embaga y'omuntu bw'emala wiiki nga tonnabagizaayo mu mateeka kugiwandiisa bakukwata. Kubanga oli bwe bamuwasa ku Saturday, ku Sunday atwalayo empapula ayagala kutereeza butuuze bwe agenda mukyala we Bungereza ate kukusangayo rekodi. Ekyokubiri, ekkanisa y'ebugoloobi yalina abagole 9 abatali mu rekodi. Sente gavumenti yazifiirwa naye n'abagole tebalina rekodi. Ate nga bo bamanyi bafumbo. We were married in church. Kati gavumenti ewalirizibwa okuzisimba ezo embaga awatali sente kubanga abaazikuŋŋaanya tebaazibwayo. Zikyali wakati wa Bugolobi ne Kampala, zikyajja zirijjira zirituuka. Kati ne tugamba naye ffe mutugirewo ekintu ekyo okuteeka embaga n'obufumbo bwaffe ku bizimbe. Kuba mutuula mu bizimbe byaffe nga mmwe bantu abakulu abazze. Ate bwe tutuuka okugatta abagole ne mugatta tetusobola kugattira mu bizimbe nga mutuulamu nga muze okukola fundraising n'okutusaba obululu. Kati abantu bafa ku mbaga. Ekizimbe kibagwira ku mbaga.
kati obassa ekyo mukijeewo ekyo n'ekirala ffe mu kanisa tunoonyaamu batusabira. Otherwise tusobola okukola embaga ku street, tusobola okukola embaga mu hotel, tusobola okugissa ku nnyanja mu lyato, tusobola n'okugenda ne batugattira mu helicopter. Yes, oba mu lyato mu mmeeri. Naye obuyinza bubeere na pasita. Ekyo ne bakikkiriza nti ekyo kikkiriziddwa. Finally, lwaki mutugamba okukola emikolo 3 mu mbaga emu? Omuwala mulabye, anjagala, nange mwagala, ate ne tukyala waani? Wasenga. Senga ata yeki mu bino ebintu kyeki? Kubanga consent okukkiriza okufumbirwa n'okuwasa ya mulenzi na muwala oba mwami na mukyala. Kati ate senga naye afuuse ensonga. Mu Buganda kati yafuuka nsonga. Oyo naggwa nemugati ate kakati kwanjula tugenda wa taata wa muwala taata wa mulenzi ne bagamba bwe bati okwanjula ne bwe muba temwagala kukola mukuleke. Naye consent y'abazadde bombi eteekwa okubaawo. Kati mu tteeka lyaffe baataddemu kye bayita parental consent. Mukawulidde bulungi ako nti abazadde bateekwa okukkiriza okufumbirwa mutabani waabwe. Tomala gajjanga ate nze obanga boyi yanjagala. Nedda, abazadde b'omulenzi bateekwa okugamba oyo ajje mu famire yaffe. Mubadde mulowooza kiri kyokka nti abazadde b'omuwala bateekwa okukkiriza okuwasa muwala waabwe? Nedda, mu bufumbo byombi bikola. Nze nange abazadde bange bateekwa okukkiriza okunfumbirwa. Tomala gatujjira. Finally, kakati okugatta omugole tekukyaliko tteeka nti kasita muba nga mwamala ennaku 21 nga mwalanga nga n'ebirala byonna mwabikola, tekukyaliko tteeka nti muteekwata okuvayo mujje mu kizimbe. Kati olunaku lw'oyanjula kasita mutandika emikolo ku makya nga obudde bukyali, weziwerera essaawa 5 nga mugaba emmere oba 6 ku 7 nga mumaze okulya emmere ng'omugole bamujja mu kisenge ng'ayambadde kadaali, bamugattirawo mu kidaala ng'otwalaka. Mulinga abasanyuse. Tetuyinza kukola mikolo 3 mu mukolo gumu. Kubanga nze mpasa omuwala ono senga ateekwa okubanga amanyi oba tamanyi, kati amanyi, kati ategedde ave mu bintu senga aleme kubeera nsonga. Bwe wabeerawo ebirabo agire mu bazadde banne bamuweerawo ke bamuwa bw'abanga afunye, bw'aba tafunye. Ekirala eri abagenda okuwasa mu kastomale nabo babagambye ebirabo tebikyabalwa. Ne bw'owaayo ente 10 tezibalwa, bibalibwa nga birabo, tebiriko value, tebiriko price. N'olwekyo no claim. Bano abadde bagamba muwala wange kakati mwagalako ente 10 ate n'amalamu emyezi 6 n'asimbula. Oli najala ng'akutte effumu ne bavubuka banaga nti ninyende ente zange. Tekikyasoboka. In fact kati bride price mu Uganda emenya mateeka ndowooza n'ebintu ebirala. Mulaba nti okwesiba ku kintu. Mbatwalidde obudde naye mbadde mwetaaga lesoni eno kuba mmwe muli baawano. Okwesiba ku kintu kukiwangula ne mujjamu ebirungi. Challenges ezirimu zireme kulembesa ky'oyagala. Ani ategedde agambe nti amiina. By'oyagala biriko we biraga.